tutandise etulyogera na Museveni nga tunegotiatinga ne Museveni yefe ababasiba abeeri bwanika n'abagamba bannange politics is negotiation yatwayagibale Museveni atugamba ki abate without condition ng'owuwo siye musibe bannyabo ne bassebo abasajja abo tebabalimbalimba. I can confirm babadde mu government top office nga banegotiating enta y'abo abasajja. Mwe mwewuunye nti Chief Justice yali yakwogera ku bintu ebyo wiiki eddako ne babata. Lukwago yabadde ku TV nga bamubuuza nga lawyer tulage expertism gye wataddemu mu kutaba Segirinya. Government eno yakyusa ebintu ne wobanga okoze ekintu bakulaga there is a big brother. Mujjukire ne Lukwago waliwo yatugamba nti yamuyambako mu ntalo ze ate ng'ekkooti eyamba Lukwago okubeera relevant. Naye nga wano mu kuta Segirinya bazze nga bapapeti pretending to the population mbu babadde bawoza era babadde balwanirira basegirinya Segirinya eyamutadde ensi yonna emumanyi. Kyova olaba banoonya ebifaananyi by'okwekubya naye tebannamufuna. Mukama we akyamuyina bagambe bakulage Segirinya. They are all just talking. Bamututte wano ne tebamuyina. Kubanga babadde baagala kukozesa eno opportunity be parading Segirinya lukulwanire tewali yalwaniridde Segirinya ayina ebiragiro bipya era ne Sewanyana. That is why tebannabalabako kimunye okuteesa ne gavumenti osakyewala. Kati Abedi Bwanika mwali muvuma waaki? Omugalatiya mwali muvuma waaki? Mwakoze eki? Bw'oba oli mukomera nga bamacete nga toyina tewasoma toyina kintu kyo wali ogatta bugazi Bobi Wine gojja fiira mukomera kubanga gwe tebakuyinaako mugaso. Banoonya ayina mugaso ne bagendayo ne bagamba bannaye mutuyamba oyo mumute abalala mugira mubaleka tetubamanyi bakwegaana. This is why abaana bangi abali mukomera bo tebabatwala nga baabwe. Abaabwe bajja babalondamu ne bagenda bagamba afande ddamulira be bano yono waffe Segirinya. It took a very big person in the government negotiating with the MPs from opposition. The meeting took close to 7 hours. Nga bateesa ku bintu ebyo tebaddeyo ne bakulimba mbu era Museveni talina kyatugamba febinza teesa Museveni wa liar pretender berimba bambi bali awo essanyu lye baagala olaga Segirinya lyekusike kubanga olaga omuntu essanyu gw'otaatadde ng'amaze emyaka 2 mu kkomera si kyangu ng'ate mubadde mukoludi nga batunda eddwaliro lye batwale n'ambulensi ye. Kati talk of town in political businesses Segirinya overshadowing Sewanyana ng'ate Sewanyana yali mu parliament ekisanja kiramba. Olabye abantu balinako favor buli muntu akulembeza Segirinya alinga nti ye legisiri kyagwe twali tufunye nti oba yateesaako ne tumisinga bye yateesa wa kuba muntu w'abantu kubeera muntu waaki w'abantu. Segirinya ye matter of contention naye ani yatadde Segirinya? Abagala ebifaananyi baliwa beterese omukulu nga takima Segirinya. Why is mukulu quiet? Mukulu yeyandisoose we have done a lot. Ali quiet beki si ye yamutadde amulengera ati wa bulu wa papo Segirinya tabaamu pink bacha amutadde mu microscope aga
akyali wange ono oyina okukozesa magnifying glass kuba oyinza ate okuggalira omusota mu nju n'olowooza gwafulumye. Politics wano waafumitira obujiji oba tomutegeera. Ekibuuzo Segirinya kati waani? To whom does Segirinya belong? Where does his loyalty fall? Bansibye emyaka ebiri tolina kyokozeewo. Omusajja ze Chief Justice negotiation zigenze maaso bantadde nga nange Segirinya nzikiriza tibannaye muteese n'abasajja bante. Kati gwe yagano teesa nabo ne Segirinya yawadde olukusaba bate. Segirinya kati ali ku saidi yaani? Yame Chuli alone, no one else, and about the else still. Compare did. Let near bombo klati did. Hey, Segirinya wani. Segirinya mikwano je jachuka. Abantu abasinga kati abasekera busekezi kungulu naye nga munda abatya. Omususi wa memba asusanga bweno yesesa alowooza akususiza. Yali mupya mbyobufuzi, yali mwana muto, bigendererwa bye nga byanjawulo, yegatta kube yalaba obulabi masuuti, yalowooza bamutuusa gyagenda. Segirinya yatandika osikattira, bamubulako mu ttano mu nzikiza, yanoonya ekitangala nga takiraba, yekwata ku bisenge ng'awulira ebiduduma. Myaka ebiri nga yabulira eyo munda, bajja bamunoonya, abamuzuula baali balala, banne nga bamwerabira bamwogererako bbali eyo timunnaffe ajja, saawa yonna atuuka, naye nga baali tebamanyi waasigadde. Mu kaseera akazigizigi akajjudde enzikiza n'entiisa, yatunula ebbali gye yali ava nga wajjudde enzikiza, n'anoonya amuyamba nga tamulaba. Segge omwagala w'abangi, eddembe lyali limuweddeko, naye nga baamutwala muli n'ekkubo, baatebenta emisinde, baagenda baayitamu, baatuuka dda, baatandika n'okkozesa eddembe lye ly'okubulira mu ttano, anti olwo ntegeeza luzira goberera obeere mu kibiina. Kiri we banjogera abalala bawummuzeemu, tuddukira ku peeso, olina okuba oli alaati nga wazuukuse, tolina ng'ova, teweereze nga lukuba lwa jjita osobole owulira ebigambo bya Ichuli. Ku makya gano Segirinya yabulira ng'ensi emufundiridde, ne munne gwe yali naye Sewanyana beegwa mu kafuba, baatuula wansi baasiriikirira. Kabanga kaayita, banne baabasuubizanga mbu tudda tugenda bakima, olunaku ne luziba, mwezi ne guwera, myezi ne gigenderera, baabalinda nga tebabalaba. Yagenda owulira amaloboozi agamuyita, okutunula obulungi nga be yali anyooma, be yavvoolanga nga be bamulina, bamugamba Sewanyana tukwagala. Bali be walowoozangako baagenda, munnange basiba masuuti, baagejja babeereyo mu restaurant enkoko nga beegaaya. Segirinya yatunula, yatandika okulowooza. Kabanga kamazeeyo yayiga, bantu abamu abatunulira n'eriiso jjogi akimanyi. Ichuli alone akimanyi Segirinya. Inti right now Bannayuganda bamulinze balabe Segirinya agwawa. Lukwago wefudisi, Lukwago waki atenga wali akagumba ke yatega mu NUP akaki dipi buloko. Kati akalumba ako buli wokyuka nga kakulakira ngoddero, buli wokyuka nga kakulakira. Kakati awo Segirinya ddawa. Sewanyana naye twamuvaako tumusaasira bulwadde, alinga atali NUP. Naye nga NUP ate yasinga ne experience, yasooka mu kanso n'addamu NUP. Sewanyana alina ddala experience, naye has been overshadowed by ekisa kya Segirinya kye yalaga ensi nga tebannamuyingiza ttano. Baamutya, balowooza ajja ttwala ettutumu lyabwe, baamuyiiyiza, baakuba amasimu mu nsonda, baagamba mutuggirewo Segirinya. Yakyasibye byonna bye twagala okukola, musajja wattu Seggi. Bw'atyo bwe yava ku maaso g'abangi okumala akabanga akawerera ddala,
twegayiridde tusabye Katonda amaze okuvaayo. Ensanu enseekezi zitandise okujja, scavengers zitandise okwesolosa, enemies of progress, devil's advocate batandise okutambula nga bamulumba gyali be bamutwala mu ttano. Segirinya weewale abantu abakuteeka mu buzibu. Segirinya seggi weewale nnyo ekiwandiiko kirina nze nkimanyi n'ebiragiro ebiriko biyina. Don't divert from the instructions. Segirinya, you dare divert, hey, oh, you're gone. Ogenze sigala ku biragiro, teweesiganga mwana Adamu. Politics talina mukwano. Akatijjukano kooyina Segirinya kakutuusiza ku bingi. Lekerawo okutijjukana. Beotijjukana nabo bakwerabira. Babaddawo nga batudde kati ate bavuma akugjeeyo. Nze I stand with Mpuuga. Mpuuga amanyi pain omuzadde gy'abadde ayitamu. Mpuuga agenza olaba nga byonna tebikola. N'agamba lwaki situteesa n'omusajja. Kati kabavume Mpuuga. Kabavume Mpuuga naye nga bonna Mpuuga abasinga okutegeera. Kabadde ku Mpuuga bajolonge ow'ekitiibwa. I stand with Mpuuga. Weebale kuba liida wa kabi. Okubeera leader of opposition okoze bulungi Mpuuga naye togenda siimibwa. Pate gy'olimu y'abayaaye bazaake bayaaye. Zaake muyaaye yayimbayimba dda ne bigaana. Kati tebagenda kusiima, bagenda kusindikira abawemula, bagenda kusindikira abavoola. Ssekabwake weeyolera. Twabagamba nga abaana bammwe abo bavoola abantu nga mwe munyumirwa. Saawa zino ffe baatuvaako. Mpuuga omuliro gukwokeredde, gukujjidde, era bamanyi okolagana ne Mmawu. Kati wali ofiira ku Mmawu lwaki? Olaba weetaaga ikyuli Mpuuga. Amagye bamaze dda ogalayininga apo. Mufumbiro yagala yininzi dda ogenda we mulwo okuva kuba yeekolera. Simanyi kojjaani simanyani bawuligani bonna bakumalemu ekitiibwa kubanga wakoze ekituufu, wakoze ekikujjamu nga leader of opposition. Abantu bawoza byonna nga sibe bali mu kkomera. Byonna omuntu abiwoza guma toyina misango guma nenga ye tali mu kkomera, tomanyi kkomera. Kulikayo Segirinya ene kubeerere soni nene Seggi. Oyagala nnyo to impress people. Seggi, let this be your last warning. Otegeere politics kyeki. Tomala gasaatuuka wali osaatuuse Seggi. Naye welcome back. Welcome back Sewanyana. Njagala mugende mufune medical attention, muite mu mbeera ennungi babalabirire, mukomewo mu ggwanga musavinge nga bwe mwalina okukola. Eyo topic tugivuddeko, mbagala nnyo, mbagalira ddala bampita ikyuli.